Gavumenti ng'eyita Ministry y'ekikula ky'abantu n'abakozi esisinkanye group z'abantu abaliko obulemu n'abakadde ku kitebe kya disitulikiti y'Empigi ng'ekigendererwa kuzikakasa esobole okuziwa ensimbi ez'okwekulaakulanya. Ssente zino za kwekulaakulanya era twagala okubasuubiza nti ate gye bujjako maaso eyo tujja kulambula ebibiina bino ebigenda okufuna ssente tulabe oba ssente zino muzikozesezza bulungi. Mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza. Group ezigenda okuganyulwa ziwera 12 era Betty Kinene atwala abaliko obulemu Empigi asimye gavumenti obutabaleka mabega. Kusooka kwa bena nja kusooka nsimye gavumenti kubanga ddala mu buntu etukozeeko nnyo ng'abaliko obulemu. Programs zonna era kati ffenno gye tukulanga babakulembera okuba nduulu buli owuliddeko owulidde n'olaba nti abantu bammwe babaamu. Mu myonga gye tuli Mawokota North bagiwa $3 ne Mawokota South $3 ezo nno zonga za kwewola ziba zirina okuzibwayo ne PADM 10% buli sente zonna eza PADM eziba zizze batuwaako 10% nga abaliko obulemu. Amyuka omubaka wa President Empigi Christian Kivumbi ategeezza nti bannampigi bangi beetabye mu nkulaakulana ereeteddwa gavumenti n'alabula abeesomye okunyaga ensimbi za bannaabwe. Naye twafunye amawulire mukimanyi bulungi ffe tukulira security mu district. Intelligence yatugambye waliwo abeesomye okudduka ne ssente z'abantu. Njagala okulabula mwenna abali mu busakozi obw'enjawulo temukemebwa ne mugezaako kubba abantu kuba gavumenti ekanudde eriiso George teyagala Munnayuganda yenna kufiirwa kintu kye kyaladdeko budde kulaba nga yejja mu bwavu. Abakola mu butale bw'ombuulo nabo beekolamu obwegassi nga kati bali ku ddiimo lya kusonda nsimbi zigula kifo bwe bakuŋŋaanyiza emigugu bawone obupangisa. Bajeti eyo tugenda kugikozesa kugula ttaka basuubuzi abo bazimbeko sitoowa yaabwe bwe banaasuzanga emmaali bakendeeze ku nsaasaanya ya renti gye badde bakola ki gye badde basaasaanya ennene nga tulaba kijja kubaviirako okwezimba okugenda mu maaso n'obukulembeze obulibeera bubatwala mu maaso. Eruvumbula mu ggombolola y'Ekiringeti abeegattira mu bakyala b'Embala Development Association baluubirira kuweza nsimbi obukadde 10 eza Uganda batandikewo ekibiina ekifumba ku mukolo. Twali abantu 5 nga tukuŋŋaanya busente ne tuwa mmemba munnaffe n'abaako bw'ayita mu kizibu ekyo oba n'abaako bwe yeekulaakulanya. Paka twagenda okulaba nga abakyala abalala ennyonta nabo ekola ki ebaluma ne tusalawo batwegatteko era ne batwegattako ne tuwerera ddala omuwendo ogw'abammemba 58. Atolwaliwo emba nammwe mwekozeemu omulimu ne mubaako kye mutandika naffe gye tulina okuyimirira emabega wammwe kitegeeza ekyalo kyaffe kigenda kukyuka mu nkulaakulana. Tufuba okulaba nga muyina bino muba kyakulabirako nnyo ffe obudde tuba na butono obubeera n'abaana kitegeeza mubaako ebintu bye mukola nga bino ate abaana baffe bagenda kubanga baganyulwamu nnyo n'okulabika nga emiti eginaddawo emito eruvumbula gijja kuba n'enjawulo. Ate abakyala abafumba abamu bwe bayingira mu bino beerabira amaka gaabwe. Bw'agenda mu lukiiko asiisirayo ne yeerabira nti ewaka alinayo obuvunaanyizibwa. Nze kabasibirira ng'entanda tukole ebintu bino naye nga n'obuvunaanyizibwa bw'amaka gaffe nga weebuli. Abakulembeze basuubiza okubakwasizaako enkulaakulana bagitwale mu maaso. Ebyobufuzi bitwabulanga buli wano era tusigala tuli wano. Munno bw'anaalwala gojja ogenda mu ddwaliro oyita kumanyi tajja kujja. Kati ebyobufuzi mbijje mu kibiina kino bwe mba mwagala kigende mu maaso. Ngaffe abakulembeze yeno enkola gye twetaaga era etunyumira abantu baffe ne babeera nga beekulaakulanya naffe awo tusobolera okubayambako. Abakyala nga bano babeera awamu nange ng'omukulembeze waabwe agenda obbakiikira ku disitulikiti kijja kumpa amaanyi n'okumanya nti abantu bange mu luka guno gwa Luvumbula balina ekibiina ekibagatta era we tusobola okubayambirako. Bya Mutalemwa Kizito Vincent, Salt TV, Omunnyo.